Ku ssomero lya Nuupu ery'ebyobukulembeze erisangibwa Kamwokya mwayise okuvumirira ebyabakolebwako eggulu ku Lwomukaaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuganya ku bwa pulezidenti ku tiketi ya Nuupu ayolekedde mu bitundu by'e Nakawa gy'anoonyereza akalulu olwaleero. Ono atandikidde mu kitundu kya Nakawa East gy'akubye olukungaana e Mbuya. Mu lugendo lw'okutuuka e Mbuya ono asanze amakubo agamu gasaliddwako ab'ebyokwerinda. Ng'atuuse Ntinda awaliriziddwa okuva mu mmotoka okugenda okuggyayo abawagizi be ababadde basibiddwa ab'ebyokwerinda okuva ku luguudo, ng'era wano wabaddewo akanyolagano ekireetedde poliisi okukozesa omukka ogubalagala. Ng'atuuse e Mbuya ewategekeddwa olukungaana asanze abantu bamulindiridde ddamu bungi, ng'era abamu babadde ku bizimbe waggulu n'abantu ebusukka kkubo. Alex Waiswa Mufumbiro, omu ku baasibulwa dduyiro agambibwa okukolebwa bannanuupu ng'amenya amateeka, yakwatidde NUP bendera mu kuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakawa East. Bw'ati avunaanyizibwa ku ky'okumunoonyeza akalulu Kenneth Kati ayogedde obugubi bwe bayitamu mu kiseera kino ng'omuntu waabwe taliiwo. Engato za Alex Waiswa Mufumbiro nzito. Mbadde nkimanyi nnyo nti engato ze nzito, naye ate bwe nzambadde okuva we nayingira ng'agenze e Luzira amazima nziwulira, naye ngezezzaako nga bwe nsobola okukola teyandikoze okusobola okukulembera Nakawa East wadde nga taliiwo. Tebazaala ku lunaku lwe lumu, tebazaala mu lubuto lwe lumu, n'embeera nga wendi okubeeramu mu abantu. Mr. President, nkusuubiza ennaku z'omwezi 16 teriiyo kubowa ku Kyawaiswa paka ng'afunye obwammemba bwa paalamenti bwe Nakawa. Omubaka w'ekitundu kino mu paalamenti nga kati avuganya ku bwa Lord Mayor wa Kampala Ronald Balimwezo Nsubuga ne Bukeni Ali amanyiddwa ennyo nga Nobianeri ayagala ekifo kya Meeya owa Nakawa boogedde ku bizibu bitawaanya ekitundu. Sigenda kwegera kisawanso obuyinza okutondawo emirimu devolution twegera ku manifesto yo ngenda kituukiriza obuyinza badde ku authority ngenda kussa wansi abantu bano bakole abantu bagabe emirimu. Sabo Deputy President obuweereza obugenda obwanguyirira n'okubanyumira namwe mubuganyulwemu. Njagala mumpere ba LC3 councillors akalulu abali ku flag ya national. Ssaabawandiisi wa Nuupu David Lewis Rubongoya n'omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi bonna basabidde bannanuupu akalulu omuli ne Mufumbiro ali mu kkomera. Munywevu kubanga amanyi talina musango, munywevu kubanga kimanyi newakubadde ali mu kkomera mugenda kumulonda. Mbasaba akalulu ka Waiswa Alex Mufumbiro basebo ne banyabo. Alex yewaffe bwe nasembayo okubeera mu kkomera nga muganda we bwagambye, Waiswa yabasindikira obubaka bumu, yagamba abantu baffe mubagambe babandawale, era kati kyekiseera ky'okukola ki? Okubandawala. Kyagulanyi nga tannaba kwogera asoose kukoola obyamu. Abeeno bw'ati abakuutidde okulonda abantu abali ku kkaadi ya Nuupu. Oluvannyuma lwa Ssaalongo okufuuka Ssaalongo n'agamba katukulembere mu kibuga, ate nga ffenna tetukina mu kubuusabuusa nti ekibuga kyetaaga engineer. Yasiima n'atwenda osingira Waiswa. Basebo ne banyabo nga sinayongerayo bigambo byange, njagala obbasaba bannange tulonde Alex Waiswa Mufumbiro, bannange tumusindikeyo ku lw'eggwanga lyaffe. Mugenda kuba temulonda Alex Waiswa Mufumbiro, mugenda kuba temumulonze ku lulwe, kuba Alex Waiswa Mufumbiro wakudiployinga. Nzize nga mbasaba ti bwe musindika omuntu
naddala nze nga ndabira ddala endaba yaffe y'ebintu ekwatagana bannange muba musindise Kyagulanyi mu paliyamenti. Ono era asinzidde wano n'avumirira engeri ab'ebyokwerinda gye beeyisamu mu nkuŋŋaana ze ez'ebyobufuzi. Tulina campaigningira wano Nakawa era bamanyi nti tetulina helikopita, tulina kujja nga tuyita ku kkubo era bakimanyi nti abantu be tulina okwogera nabo bantu balina kuyita mu kkubo nga bajja, naye bagadde amakubo gonna. Abantu ababadde bajja wano ne babakuba ne babalemesa okujja nga kye bagenderera tebaagala nsi erabe nti abantu abawagira enkyukakyuka bali buli wamu era bangi. Njagala okubebaza mwebale kuswaza sitaani, mwebale kuswaza abantu abo. Mu ngeri y'emu abantu mu Nakawa abasabye okukuuma akalulu nga bamaze okulonda newankubadde nga kino akakiiko k'ebyokulonda kaali kakibalabuddeko. Bw'avudde wano Kyagulanyi ayolekedde mu Nakawa West ekiikirirwa Joel Ssenyonyi era akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ng'era olukuŋŋaana eno alukubye mu bitundu by'entinda. Eno basoose kumwanjulira abakwatidde ekibiina bendera ku bifo eby'enjawulo mu kitundu kino. Ab'ebukoto wano ne mulimira zooni eyo baba wa maama Hajati Tapu, Hajati Abdul Karimu, omulabiranga ddala abantu b'ebukoto wano. Asinzidde eno n'asaba abantu b'e Nakawa okumwesiga. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.